Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bw'ofuna enniya okukola hijja ne umula lowooza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704-94-10 oba 0772-64-293. Muwali Mayambala, Dr. Kikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bammwe. لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي بابرونج وجتيبا الله سبحانه وتعالى tumwebaza olw'obulamu obulungi olw'otukuuma n'otuwa omukisa okuwangaala. Alhamdulillah, tuli basiimu nnyo masha Allahu taala n'okusalawo kw'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala atuleseewo abalala batutte oba gwe wamuwadde ki olowooza ekyabbeeyi ki ky'omuwadde ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala akuleseewo naye baatutte badde basaala nnyo okusinga ggwe, babadde bayamba nnyo okusinga ggwe, babadde baagala nnyo abantu okusinga ggwe, babadde beewanya abantu, babadde baagalwa b'abantu okusinga ggwe, naye kulowooza amuwadde ki Allah tabaraka wa taala. N'olwekyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala kubanga atutte bali si musango, kubanga atutte bali si kivve, kubanga atutte bali nteekateeka y'owekitiibwa Allah subhanahu wa taala okulekawo ggwe Allah akwagadde obeere ng'olongoosa, beera ku ky'olongoosa, longoosa wa ahsin, longoosa eri Allah, longoosa eri abantu, longoosa wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Yenjawulo eri wakati w'abantu abo Allah subhanahu wa taala bakyali sikimu guno ogw'ensi nga bakyali ku nsi, n'abo Allah subhanahu wa taala batutte bali bagamba nahnu na'lamu, bali wansi ku lukuusi bagamba nahnu na'lamu, fe abali eno wansi tutegedde kitulina okukola. Lwaki Allah yatussa ku nsi? Tumanyi ekyokukola, tumanyi ensonga lwaki tuli ku nsi, naye tukyalina mukisa. Walakin ekyennaku ennyo, walakin ekyewuunyisa la na'mal, tukyasobola kukola. Wa antum nyemwe abasigadde ku lukuusi, wa antum nyemwe abasigadde ku nsi, wa antum abakyalina omukisa nga mukyawangaala, ta'maluun, musobola okukola. Ramadan yazze, ta'maluun, musobola okulongoosa, ta'maluun, musobola okubeera mu mwezi ogwa Ramadan embeera nga mulongoosa, naye ekyenjawulo ennyo ekyewuunyisa naffe abali eno tutwewuunya, lakin la ta'lamuun, temumanyi. Lwaki ekiri eno temukimanyi? Ffe tumaze okukitegeera. Temumanyi ensonga lwaki Allah yatutonda, temumanyi ensonga lwaki Allah aleeta Ramadan, temumanyi ensonga lwaki Allah abawayo omukisa nemusigala nga mukyawangaala. Mukyawangadde alhamdulillah, naye alkathir tebalina mukisa gwa buwangaazi. Bal antum ta'ishuun marzuqin, Allah abawa, Allah abagabirira, Allah abawadde obulamu obulungi. Bal nasiitum, mwerabidde lwaki Allah abataddewo, lwaki Allah abagabirira nembanga mutandika kukola byammwe. Taimu neetuuka nga malayika nejja nebagituma nekwata bukwasa eti ka'annaka lam ta'ish ba'd, ng'olinga atabadde na buwangaazi, ng'alinga Allah atakuwadde mukisa kuwangaala, naye nga Allah omukisa agukuwa n'owangaala. Nolwekyo mikwano gyaffe abalungi mu nsi muno tugezeeko okukola kitulina okuba nga tukola, ojja kuba ng'ofunamu obulungi. Nsaba ekitiibwa Allah tusule madaala era abeere nga atukuuma. Allahumma amin. Yagamba Allah mu Qur'ani ekitiibwa Suratu Bakara aya 37, sura yakubiri eyitibwa Bakara aya 37, ng'atulaga Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira kwe, tegedde engeri gy'ayagalamu abaana Adamu. Allahu akbar walillahi alhamd. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. إنما حرم عليكم الميتة، آية على إرم سورة النحل آية 15. إنما حرم الله عليكم
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. لما الله يروى قامبا مسورة الأنعام أرلق الله سبحانه وتعالى وكساس ركوي ترحمه لعباده أو ترحمه لنا رحمته لنا وكساس ركوي اجتبى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر ولله الحمد. لما الله وقامبا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وليا آيز الله أكبر. زبا الله تورونج إلى بيرينغا تسيما هيا إلمو أنعام تكمي أنا مسامف سورة الأنعام أولو آيين دلا وربك العفو وربك الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لجعل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تجد أي آية من سورة كافي. وربك الغفور ذو رحمة واسعة أي زوزنا زرقا قصاص لكو اجتيبا الله جارينا واينا جتولي. فانظر إلى آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه. آدم يصر يموغ يمغام سبحانه وتعالى نمغام أنتيو متشوكو قربا gwabibala naye omuti ogwo gwonna gujjuddeko byonna ebiwuliko tojjaako ekibala n'ekimu n'okirya. Allah amugaana okulya ku muti guli. Shaytaani nejja neebuzaabuza nebagamba nti Allah kyeyabagambye tayagala muwangaale naye no waguyita shajaratul khuld agulyako wakubeerawo olubeerera. Kakati nejja neebasendasenda okwakkananga Adamu alayhi salatu wassalamu naye yeetadde mu mbeera ey'okujemera Allah subhanahu wa ta'ala n'alya ekibala okuva ku muti guli Mungu subhanahu wa ta'ala yamugaanye. Allahu akbar walillahi alhamd. Nkulaga okusaasira kw'ekitiibwa Allah kwayina gye tuli kwayina eby'ebitonde bye nekyayagala tubeere y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala wana kyabbeeyi Allah wabbeeyi Allah wafe atwagala nnyo manya wabbeeyi laba yakola Adamu alayhi salatu wassalam amaze okusobya naye Allah fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi yeke jini Allah yawadde Adamu ebigamba ate naga Adamu osobeza naye wesawa yakwenenya Adamu osobeza naye wenenye fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Mungu yennyini yabimuwadde ebigambo Adamu alayhi salatu wassalam neyenenya n'ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde byamusaba okumusonyiwa Allah yabimuwadde n'amugamba kozesa ebigambo bino byennyini Allah bimusizaamu Adamu abyogere mu maaso g'ekitiibwa Allah alage nti yeemenye alage nti yeetonze alage nti subhanallah. Fanzur ila rahmatillah. Nolire okusaasira kw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tayagala mubonereza tayagala mwokya yuriduhu an yatuba hatta ya'afwa hatta Allah amusonyiwe ayagala yenenye Allah amusonyiwe. Laba okusaasira kw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo Allah akikola lwakusaasira kwayina kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala tifataba alayhi Allah n'amusonyiwa innahu huwa at-tawwabur rahim. Allah amazima ddala Allah
ye musungi naye ate okusonyiwa kwe kulimu okusaasira abo bonna abaakola ensonga y'okwenenya ne bakola ebirungi ne bamusinza Mungu ne bakola ebyo Allah waabwe byayagala ne bajja ne beenenya mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisaa kye kya njawulo, kya bbeeyi, kya nkizo. Allah tabaraka wa ta'ala yaraana daiman, akulaba naffe. Yaraaka anta, naawe akulaba Allah. Ta'asiik laylan wa nahaara, ugamba Allah akulaba emisana n'ekiro, ng'osobya, ng'oyenda, ng'obba, by'osobya obimanyi, ng'olimba, byonna obimanyi. Watadhunnu annahu la yaraaka, n'olowooza nti Allah takulaba. Bal innahu yaraaka, ekituufu Allah aba akulaba. Era n'akuleka Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya Allah wabbeeyi, wanjawulo, wankizo nnyo. Banange Allah wabbeeyi era Allah atwagala nnyo. Yaraana, Allah akulaba ng'osobya, ng'asobola okukussaako ekibonerezo. At that time n'agamba malayika ze mulindiikirizeeko. Ze yassawo malayika zirindiriza, anaakolayo ekirungi kisangulewo ekikyamu. Laba Allah okusaasira gyayina twalina gye tuli. Anaakolayo ekirungi kisangulewo kino. Ewandiika ey'ekkono, ewandiika ebikyamu by'okoze, erindamuuko osobole okuba ng'okola ekirungi kisangulewo ekikyamu. Ittaqillah haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamuha. Kola kya Allah wonna w'obadde, wobanga obadde okoze ekikyamu kikuweerezeko ekirungi. Kino ekikyamu ekirungi kigenda kusangulawo ekikyamu. Sigala ng'okolagana n'abantu mukolagana ennungi. Wa khaliqi nnaasa bi khuluqin hasan, beera wampisa, beera mulungi, beera musaasizi naawe. Nga Allah wakugyeko bino ebikyafu, naawe beera mulungi eri abantu. Nife obuzibu tuyina emitima emikakanyavu. Ffe twagala nnyo batuyise bulungi, naye ate ffe twagala kuyisa bulungi bitonde bya Allah. Twagala nnyo Allah, naffe tujja netwenenya mu maaso ga Allah. Allah tusonyiwe, kyokka ate ffe batusobya. Ne bafukamira mu maaso gaffe, ne bawandiika gye tuli, ne bajja ne beenenya. Bawandiisa apology, ogamba olemerako, nyina gikulukunya ebbaluwa. Nze CEO, nze COO, nze CFO, nze simanyani, n'okulukunya ebbaluwa. He must be chased out. He must get out of this office. He must. That's what we do. Naye nga gwe oba osobezza, ojja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era gwe osobya omuntu, oyagala omuntu akusonyiwe, naye ate enta tansa, oweerabira nga oli wakusobeza, weerabira tansa. Weerabira. Ni lwaki weerabira? Right? Weerabira abantu. N'otandika okuba nga abantu bajja, you judge there and then instantly. N'obassaako ebinankani ebinene, n'obassaako pressure, n'onyigiriza olunyigiriza, n'okakkanya olukakkanya. Kikyamu. Bi'isa ma tafaalu, kikyamu kyokola. Ayyuha al-fadil, mukwano gwange omulungi. Bi'isa ma faalta, kikyamu kyokola. Nga gwe oyagala Allah abeere nga akussaako okusaasira kwe, naye ate gwe nga toli musaasizi eri ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah oterawo baabu tawba, amanyi yatonda nga tulina obunafu. Oterawo baabu tawba, akimanyi nti tulina amaaso gaffe byegomba. Baabu tawba, naye akimanyi Allah tabaraka wa ta'ala nti amaaso gaffe gano g'olaba gatambula wano ne gadda wano ne geegomba, oluusi ne gasobya, oluusi ne gakola ebitali birungi. Kyolaba tusoma edduwa ya muqallib alqulub wal absar sarrif qalbi ala dinika wala ta'atika. Tegedi Allah wange gwe akyusa amaaso n'ogatunuza ne geegomba kino tonkozesa ebikyamu, njagala onkozese ebirungi, nsigale ku ddiini yo n'okukugondera Allah nga nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byoyagala. Sonyiwa muntegedde, byangu nnyo byakutegeera. Nsaba mubitegeera ebigambo bino mikono gyaffe abalungi, byangu nnyo byakutegeera. Ffe twagala nnyo abantu babeere balungi gye tuli, twagala nnyo al ihsan min ghayrina,
obulungi nga buva eri abantu abalala. Twagala nnyo al-afu nga ffe batusonyiwa, twagala nnyo abantu babeere balungi. Gamba we tuba tubasobezza ne gwe tosonyiwa, kyokka ate ffe bwe kiba nga kigudde gye tuli tubeera bakambwe nnyo, tubeera bazibu nnyo, twawula tukola tutya n'ebisigadde. Allah waffe atuwadde formula nyangu ennyo. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu rahim. Bigambo biri abireesi, huwa at-tawwabu, mukusonyiwa okukwe kwagenda wala, tawwabu kusigala kukwe teri asobola kukusonyiwa, kyokka ate rahimun. Ekigambo rahimu rahma kiyingiddewo era kwoyo yenna afuna akadde n'agamba nti kanfukamire wansi, kwoyo yenna agamba nti nenenyezza, kwoyo yenna alongoosa, kwoyo yenna amanyi Allah era nga amukkiriza, naye Allah akimanyi nti mbakkiriza osobola okukola ensobi, mbakkiriza. Nagwe nabadde njogera naye ngalaba nti abantu bonna tebalina kusobya era nga yagala kweteeka mu ddaala lya malayika. Taajabtu nimugamba bitonde naga seeka mwimirire abantu bagamba amazima, tegedde abantu bagamba amazima, abantu bakyamba kyamu bakola ebikyamu. Actually yabadde ayogera ku muwala bamuyita Stesha Mayanja, mukyala Stesha Mayanja akola ABCD ne bino, naye ate yebikakakaya. Nimugamba omulyango gwa kakaya mulala n'ebikyamu byakola birala. Laalla tajidi waqta, ayinza okuba nga asisinkana akaseera n'ayogera ne Allah we nti Allah gommanyi, Allah wange gontegeera, onafu omutima bwe buno, nsaba Allah wange osi ekisa kyo gye ndi nga bw'obadde ow'ekisa mu bulamu bwange, nsaba obeere ow'ekisa obudde bwonna. Allah newe mba nseeredde nsonyiwa, ebyo Allah byeyeetaaga. Olw'ekisa kya Allah, tegedde rahmati sabaqat ghadabi, okusaasira kwange, ekisa kyange kikulembera obusungu, kyakulembera obusungu, kyekiri mu maaso, obusungu bubeera mabega. Allah asoosa kimu kyokka, kusaasira, kusonyiwa n'ebisigadde. Okusonyiwa okwo tawuba, afu n'ebisigadde kujja lwa kusaasira kwa Allah kwayina gye tuli. Nimubuuza ebibuuzo omusajja Musiraamu oyo, nimugamba ebigambo bimugamba nga taagala bitegera, ayagala nga seeka mwonoona abantu, seeka mwonoona abantu, abantu mbagamba amazima. Olwekyo omugamba otya? Omugambye era omusomesezza n'omubuulira obunafu n'abulaba naki, right? Nagenda ng'ava ku kino time neetuuka ng'alina waatuuse mu ddaala. Alright, jaba itakuwa no Stesha insha Allah taala. Engeri gyetandika okwebikkirira, engeri gyetandika okusaala, engeri gyetandika okuappreciatinga Allah we, engeri gyetandika okusima eddiini byatandika bitya, ajja banyumiza. N'atandika ABCD paka lwatuuse awo. Kusembeza busembezi na kusembera abantu balungi abayinza okuba nga bamwongerako era addition. Ni Allah ntumusaba riziki ayongera ogigaziya era eve mu makubo gano na gano. Tegedde mukazi wattu yagezaako binabiveemu n'agendako neebunaayira, binabiveemu agendako neebunaayira. Simuwuliriza naye mbagamba kituufu, nebigaana nebigaana n'akomawo kuno. Tusaba Allah amukolere enteekateeka n'amakubo amalungi agasinga ku eryo agasobola okuyingiza. Obitegedde oba? Naye let us not judge people. Abantu baako n'ebyabwe ne Allah waabwe. N'omuwala omu gwe mmanyi naye era muyimbi, sijja mwogera manyi, ali secretive nnyo, yagala nnyo ebintu bye nga biri secret nnyo. Muyimbi akola ebivulu najjuza, naye tosobola namulaba ntegeera nti alina kyakola. Bal taarifina rabbah, ategeera Allah we, tastayqidhina daiman. Ekirema n'abantu okuzuukuka buli lunaku ekiro n'azuukusa n'abantu, naye ekirema uliko bali n'emikwano gye gyemumanyi, akikubira essimu gwanyingiza obusiraamu, esswala gy'osala yiyo
sale yiyo lwaki bakunsaza byampaka abamu nga bamuddamu we batyo. They come to me bagamba seeka amwalo yabadde atusiza ne kamugambe wenne wendi weti naye nga alina obunafu bwe bal otambula naye notambulako naye nogendako ebweru wa Kampala osobola otegeera omutima gw'omwalo oyo n'abantu bafukamira gyali nga bakaaba amala ebizibu by'abantu n'ebisigadde byonna. Ega Allah wange amanyi, Allah wange mwagala musinza nina obuzibu bwa kino ne Allah wange mwagala nsaba Allah anongose obulamu bwange nsaba Allah alongose era ndaga amazima nga mazima ampokolera ku mazima. She is still praying to Allah subhanahu wa ta'ala akyasaba Allah amulaga amazima bikulu nnyo ebyo kubanga Allah wamumanyi era Allah wamwagala era Allah we yamuleadinga ever. Saba Allah atuwe ebigambo tubitegere bulungi. Nolekyo olw'ekisa ky'owekitiibwa Allah ekikulembera obusungu bwe Allah akuleka, Allah akulaba, ta'sihi n'okola ebikyafu byonna by'okoze wa rabbuka yaraka, Allah nga akulaba. Olw'obulungi Allah atuleka n'atulindirizaamu n'okola ekirungi. Lwaki temusonyiwa baana Adamu? Lwaki temubeera bakiseeri baana Adamu? Lwaki buli yakusobya olowooza nti yalina kuba malayika talina kukola nsobi? Tugambe nti abantu mukole ensobi, right? Tugambe nti abantu mwonoone naye mufune ekisa nammwe. Babosi mufune ekisa eri abakozi bemukozesa, abaami mufune ekisa eri abakyala batondebwa nga balubirizi. Tagenda kukola ki? Mbeere bakisanyo gye bali abakyala, mbeere bakisanyo eri abaami bammwe, mubeere balungi mubasaasire despite embeera gy'oyitamu nebeera wakisanyo eri omwami. Tobeera mu maka ga ate nga weeyendeguza ate kujja kubanga misango ogatta misango ku misango. Saba Allah tusaasire Rabbi tujjemu ekyokweyiga ekyokwebuulira tufune ekyokwebuulira. Ramadani Allah yamutuwa ng'ennaku 10 z'akusaasira, tujjemu ekigambo ekyo ekyokusaasira kibakkale mu mitima gyaffe kufe byaffe kijjule wano ng'ekusaasira kw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kutukulembeza ekujjudde. Tugenda kuva mwezi gwa Ramadan ng'ekyebbeeyi naye oli awo hatta al'an oli awo muganda wange omulungi Ramadan yatuuse toyinaako wadde bantu b'osaasidde. Olengera abantu banaku baavu tebalina kye balina bel tosobola na basaasira. Abantu tebalina kye bali naye oli awo okola byonna by'oyagala. Tuli mu nsi muno ng'abantu tebakyasaasira. Arrahimuuna yarhamuhumur rahman, abasaasizi bonna nabo Allah abasaasira. Oyo alina okusaasira okusinga bonna, alina okusaasira okw'emirundi ebiri. Kuno ku nsi asaasira, right, ne ku nkomerera n'asaasira. Rahman arrahim, arrahimuuna yarhamuhumur rahman. Abasaasizi kuno ku nsi nabo Allah abasaasira. G'osaasira amala kukosa, g'osaasira amala kuba munafu, g'osaasira amala kuba mwavu, g'osaasira amala kuba nga mwetaavu gy'oli, g'osaasira amala kuba nga azze gy'oli n'akusaba. Oba oluusi n'omulengera n'ogamba aqdi haajata, kammala ekyetaago kye, saba Allah ampisizeeko. Watad'u rabbaka bilqabuuli, n'osaba Allah akkirize. Nimwe mwagala Allah subhanahu wa ta'ala amala ebyammwe era daima musaba nnyo Allah, buli kaseera owanika emikono n'osaba. Naye nga Allah akuleetedde masikiini baneiba beetaavu bakulyawo kumpi, right? Oyinaawo akayumba kali osobola okukazimba. Credit goes to this gentleman, Baby Cool. Mwala ali awo meta Bridget yamuzimbira ennyumba. Baby Cool mwana gane Baby Cool ali ku TV, ali kunanga ni social media. Baby Cool zimbira amulaga wasula. Baby Cool message ne mutukako ng'omwana tazze musinkana maaso ku maaso niyo mwana muto alajanira Baby Cool, Baby Cool, Baby Cool zimbira akayumba. Baby Cool amulaga wasula. Baby Cool yali mubi nakunganya obusente bwe n'asimbula n'agenda azimba ennyumba. Lwaki tutubeera bakisa? Oba ng'osobola okuba ng'ozimba ennyumba ezo 10 bukyusa obulamu bw'abaana ng'abo ba Bridget, bukyusa obulamu bw'abantu abadde basula obubi, bukyusa obulamu bw'abantu abadde basula mu myala. It is high time
we change. Tukyuse ng'egye tukolamu ebintu, tukyuse ng'egye tulolamu ebintu. Ofunamu ki mu kuŋŋaanya? Kirungi okuŋŋaanya, sinnakigaana. Naye nga byonna ogenda bireka. Na zino zitazimbe apartment ziri wano, na zino ziri wano, na zino ziri wano. N'endala. Naye nga abantu bo bonna abakwetoolodde, basenga abo, bakitaabo, ne kitaawo oluusi asula mu nnyumba alinga mmese, asula mu nnyumba nga mbwa, nga naawe kennyini woofiya toyagala anagendayo. Tubategeera oluusi ku bijja byammwe ki kye muli, naye ng'olina buli kifo kyonna mu nyumba ag'ebbeeyi. Oyingiza buyingiza tekyaganye nga ne Dubai oguzeeyo, ovudde wano n'ogenda n'ojooga ne Dubai n'okola ki, nabo n'obajooga Abawarabu, nabo n'ogula ennyumba, apartments ozina, ebizimbe obina, Dubai olina n'ewala. Tugenze ne Bungereza, tulina ne mu America, naye ng'osula wano era wano w'osinziira, naye ng'abantu bonna bakwetoolodde. You don't extend a hand of help to them. Tosobola kubatuusaako ki? Abange Allah wakisa nnyo, kisa ki kibuna buli wamu yenna. Mubeere nammwe bakisa, mubune. Abange nammwe mubune, ekisa kyammwe kibune. Mubeere balungi, totunulamu nti ono musiraamu si musiraamu. La, okutuuka ku musiraamu ng'omulengedde ate teekamu n'akajanja. Oluusi tutuuka wadde nga ate akuyinako ensonga nga wakika ate musiraamu ate teekamu n'akajanja. Naye tetukusosola basiraamu si basiraamu. Kyobona bawe tuba tuzimba enzizi, nina abantu abamu bakoze factory za sabbuuni. Ebitundu ebimu oli ayina factory naga nti amazzi kano kangaseewo nga teerawo ki abantu badaga n'amazzi, n'ayita amazzi ga taapu gagira bulungi nnyo n'agalongoosa, n'ateekawo taapu wonna amazzi gaba gali accessible. Abaali balina buzibu n'entalo ku ye ne bakendeeza naye nga bateekangawo buli kamu konna, buli kikyafu bonna, buli malogo gonna, each and everything. Ne munnaamuli naani n'alengera ono kyakoze n'agamba nti mbadde nasubwa dda emyaka 15 gye mmaze wano oba 2 ge mmaze wano, nandibadde nange nakikola dda. Naye n'agamba nange kansike taapu n'ateeka. Ogenda kusiŋŋana kati ekyalo kiramba kikatta ebyalo bimeka? Abeeno bafuna buli omu wayagala wakola ki? Amazzi mayonjo malungi. Mulinda ki? Olinda kunoonya bululu? These people are doing these things. Tebanoonya bululu, tebanoonya ki? N'abantu baawo bayinza okuba bawangaalira teyabagulaako products zaabwe ze bakola. Tagula kawunga, tagula sabbuuni, tagula bino byakola ki? Naye n'abawadde bantu ba ku kitundu. Lwaki abaana batambula ne bagenda ne basala ekkubo batambula mayiro 2 banoonya amazzi? Lwaki abantu bawano bagula amazzi nga tusobola okubasikira amazzi, n'obasimira amazzi, n'obbawa amazzi? Lwaki? Tubeere balungi. Let us extend a hand of help to those people. Abange tubeere balungi. Let us extend that hand. Allah kyayagala okusasirako ekitiibwa Allah kugazi kubona. Tujijje mu aya y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, eyo Allah aya y'ebbeeyi, right? Aya y'ebbeeyi, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Allah wakisa nnyo gye tuli era tulaga ekisa obudde bwonna. Laba ekisa kyeyassa ku Adamu alayhi salatu wassalam ekyali ekyenjawulo, ekyali ekyenkizo, ekyali ekyebbeeyi. Allah wabbeeyi, Allah waffe akwagala nnyo. Mukwano beera bulungi eri abantu, beera bulungi eri ebitonde by'ekitiibwa Allah. Kiraga nti olina waali wakisa, tuhsin ila al-khalq, longoosa eri ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ahsana Allahu ilayka, nga naawe Allah wakulongoosiza gy'oli. Allah akulongoosiza obudde bwonna, ayagala obeere nga toyina kikuba, toyina kikola ki obudde bwonna. N'oba osobeza, you have a chance. Waliwo omulyango gwa tawuba ogw'okwenena okwetereeza. Kyobola ojja kwewuunya ogambe abantu bano bonna bakola bino byonna naye Allah abayingiza ejjana. Laba Allah kyeyakola ku musajja ku lunabi kwa Nabi Musa alayhi salatu wassalaam. Emmalize ne kissa eyo. Asa rabba, yasobya Allah olusobya, yasobya Allah subhanahu wa ta'ala, n'asobya Allah olusobya. Olw'ekisa ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala arsala ilayhi Musa, Allah n'amusindikira Musa alayhi salatu wassalaam. Namugamba Musa, genda mu kitundu gungi, katugeze kye Mombasa,
ogamba omuddu wange gundi omwe salamu mugambe mwagala nnyo. Musa najja naye nga buli watuuka okumuuza watuuka wasito gundi Sudais gundi omumanyi omusajja mwononefu omusajja ali kino natuuka wa Ashrafu omugundi omusajja mwononefu ali kino oyo omusajja omwagaza akigwe nabbi wa Allah omulongoofu. Buli kitundu ky'abantu kyebatuukanko buli kibinja ky'abantu kyebatuukanko abantu bonna bamulaga nti omusajja mubi tasaana nakwesemberezebwa kyokka ate Allah bwamutumyeko. Obitegedde kisa ky'owekitiibwa Allah kyayina eri ebitonde bye. Allahu akbar walillahi alhamd. Message nsaba mugitegeere. Musa n'atambula paka yatuuka ku musajja agenda omusinkana ng'ali eyo mu kiseguusi naye nga amazambi gonna agayina gakola. Bakamugambye gonna akola kino akwata abakazi zati amasajja akola ki mutamiivu bino byonna bikola each and everything. Naye Musa alayhi salatu wassalamu weyavaayo ng'amaze omuwa salaamu nga nti Allah akuwadde salaamu angambye akwagala nnyo. Nagambye musajja n'afuluma mu nnyumba naga Allah wange njagala, Allah mbadde salaamu, Allah njagala nabagamba nze Allah njagala, Allah mbadde salaamu. Naye nasanyuka Musa n'avaawo n'agenda ku lusozi eri ayogera ne Allah yagadde kunswaza. Omusajja nga bamwogerako bikyamu nagamba Musa omusajja oyo alina ebigambo byayogera buli lwamala okukola ki asobya naye alina ebigambo byayogera ebinsanyusa buli kaseera egamba nti kankutumeyo ategeere nti ebigambo bye birungi. Agamba nti ayi Allah mazima nze njagala ntamwa nnyo abantu abakola amazambi newankubadde nga nange ngakola. Nsaba Allah ontazi onzije mu bakola amazambi. Njagala nnyo abaddu bo abakola ebirungi newankubadde nga nze sibikola. Nsaba Allah onsobose okukola ebirungi. Allah njagala nnyo abaddu abakola ebirungi abalongoosa newankubadde nga nze sirongoosa. Ninsaba Allah onsobose nkole ebirungi era nnongoose. Ntamwa nnyo abaddu abakola ebikyamu newankubadde nga ate nze mbikola. Ebigambo ebyo nga bisanyusa ekitiibwa Allah n'atuma special envoy era kwe kwava okulungamako omusajja oyo teyaddamu kusobya. Allah n'amulaga nti asiima ebigambo byayogera. Musa agenda okuwulira nti omusajja ayogera ebigambo ebyo awulira edduwa nga yabbeeyi n'ebigambo ebirala byeyasangako. Saba Allah atuwa obulungi. Woosobya weenenya eri Allah musonyiye ajja kukusonyiwa. Musaasi nnyo gye tuli atulaba ekiseera ki kisinga ekyamaama kyalina ku mwana. Saba Allah atuwa obulungi. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi